po jako akawuwo. Olwaleero bali mayumba bayagga naffe bibakabirira tetukola kitetulina. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'asaba balina obusobozi okudduukirira bannayuganda abantu ab'enjawulo okuli amakampuni wamu n'abantu ssekinnoomu n'olwaleero baleese ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli obuwunga amazzi eddagala erinaaba mu ngalo nga bino byonna bibadde ku woofiisi ya Ssaabaminisita n'ebyobulamu mu Kampala. Ate ku kyabannamawulire kyanjawulo kuba ate bo bakyakola ne ku ssaawa eno nga muli waka mweggalidde be bakuba obulango bwa covid be bajja ku Ministry of Health buli lunaku ne batransfaringa amawulire. So bw'abadde afuna ebintu bino okubadde n'ekiwuma ekyeyambisibwa mu video conferencing Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Kano ategeeza nti bakweyambisa ekiwuma kino nga bakola enkiiko ez'enjawulo okuwala okuŋŋaana. To ease communication and to improve communication among MDAs. So we are happy that we are remaining consistent. Actually, we are promoting the well-known policy of government, e-government, doing business electronically instead of physical interaction. Minisita avunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya obuyambi buno Mary Kurutu yeebazizza abantu abavudeyo ne bawaayo obuyambi bw'atyo n'asaba bannayuganda okusitukiramu awamu okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Waliwo abaleeta emere posho, waliwo beans ebjanjaro, tolaba omuceeri, waliwo ab'esente, waliwo ab'emmotoka. President yagambye nti kati emmotoka eziriwo zigenda mu Ministry of Health kubanga waliwo amalwaliro agazeetaaga mangu ebintu bingi nnyo banange tubeebaza okuwulira omulanga gwa President ne musituka mwenna. Minisita w'ebyobulamu alambuludde ku muwendo gw'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga essaawa ya leero. We have also been identifying many cases. To date, there are about 5 from the border points of entry. 5 or 4. There are 4 from the border points of entry. We have 2 Kenyans, 1 Tanzania, and 1 Ugandan. We repatriated the Tanzanian. The Kenyan had already exited. We have another Kenyan in our isolation facility and the Ugandan. Minisita asabye abantu okuwa amawulire eri ekitongole ky'ebyobulamu akakwata ku balwadde abalina obubonero obweraliikiriza. The pandemic is still evolving. We don't know what will happen in the coming months and in the months to come. We must put in extra efforts. And so I am appealing to the health workers not to get tired, rather to start mounting up fresh energies to face the days ahead. Engineer Dr. Danzi Natulinda ng'onono ye District Governor w'ekibiina ekyabannakyewa ekya Lions Club agamba nti bawaddeyo lita 4,000 eza sanitizers okuyambako ku basawo abajjanjaba abalwadde ba coronavirus. Neturayizinga sente zetukozesa okugula sanitizers lita 10,000. Zino lita 10,000 twagala ziweebwe abasawo baffe abakola ku balwadde ba corona kubanga nabo balina obulamu twetaaga babeere protected nga bakuumibwa kyetuvuddeyo tuvaayo tugamba katuyamba abasawo. Ku lwa bannamawulire Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga Haji Kazibwe Bashir Mbazira asiimye nnyo abazira kisa abadduukiridde bannamawulire nga babawa ekyokulya. Abantu abatudduukiridde mu kaseera kano kuba tukimanyi bulungi abamawulire bangi tebakyakola mirimu gyabwe. Abamawulire bafunanga 3,000 kuwandiika eggulire nga n'olumu tebazifuna okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga, naye ekikola ekikoleddwa olunaku olwaleero omwami Bebekulu okuvaayo n'atukwatizaako kabonero akalaga nti tafuna bufunyi mu mulimu gw'abamawulire nti tumuwandiikako, talaba bulabi na kunyumirwa ng'abamawulire bye bakola, wabula ayimirira naffe bulungi mu mbeera eno. So omuyimbi ono kyakoze kyetugamba n'abantu abalala. Ate babayimbi okubadde Faizo Seguya amanyiddwa nga Rabadaba wamu ne Moses Sali ng'ono amanyiddwa nga Bebekulu bategeezeza nga bavuddeyo okuddiza ku bawagizi baabwe bw'atyo ne bakubiriza n'abalala abalina obusobozi okwongera okuwaayo. Manyi nti ffenna tetumanyi kikijja mu maaso, naye ku ssaawa eno tusooke tudiringe n'ekiriwo. So nkubiriza abantu bonna bannannyini mabaala bulijjo omunoonya obulango bannannyini businesses ezidipendinga kulanga
muveeyo mukwatireko ku bantu be bayita bannamawulire namwe bannanyini mabaala Uganda Bar and Clubs Associations. Wabula ate ye ssentebe wa Kotisa Rashid Sekindi asabye akakiiko akakuŋŋaanya obuyambi okudduukirira ku bagoba takisi kubanga nabo bali mu mbeera mbi ddala. Tulina akasente ke twali twasevinga kana ka welfare abantu baakalya mu nnaku ezaasooka ziri ze baasooka okutuwa kati zino ennaku ezeeyongerako 21 abantu baffe bagenda kufiira mayumba enjala. Abatakisi be bantu ababadde bamanyikiddwa nti ye akola ya leero. Abamu ku baleese obuyambi batubuulidde ezimu ku nsonga ezibawaliriza okuvaayo ne bawaayo. Kikoze ku ddiini, kikoze mu kulumwa, kikoze olw'ensi yange, kikoze olw'okulaba nti eriyo atasobola. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wanze nkyasobola okukera ku makya n'endi omutwalo gwa siringi buli lunaku.